Omuntu omwafiiriddewo mbulagana abalala 6 ne baddusibwa mu malwaliro okuweebwa obujjanjabi akabenje bwe kagudde e Lungala Mpigi ku luguudo luva e Masaka okudda e Kampala. Didde Fuso namba UBE 141A ebadde etisa amatooke ng'eva e Masaka okudda e Kampala okwambalagana ne Toyota Noah namba UZ 4MK ebadde edda e Masaka wakati mu kire ky'enkuba ebadde etonnya. Mikwano gyange tugenda mu kyalo ku Njiri twali tuva Kawempe badde bava Kawempe tusinkaganire Busega nga tugenda mu kyalo. Tubaddemu abaana 3 mu motoka yaffe emotoka badde yanuwa tubaddemu abaana 3 ne maama waffe omu ne bulaza wange omu n'abavubuka babiri. So twali tunatera okutuuka Mpigi obadde emotoka bbiri zibadde zigobereganye takisi n'ey'amatooke Fiso. Kati owa Fiso abadde ayisa wa takisi ku sipiidi yayirira. Okusinza kubeerabiddeko akabenje kavudde ku ddereeva wa Noah abadde agezaako okuyisa takisi ku misinde egy'amaanyi ne yeekanga loole nga naye ejja. Ayisa Kamunye ate ng'ey'amatooke ejja okuva e Masaka kyono ng'ava Kampala atwala mwana ku ssomero kati n'avayo bw'ati ayise legudde ku mabbali g'ekkubo nga yo Noah eyonoonesi bya nsuso afudde ategerekeseko lya van ng'abadde muyizi abadde agenda ku ssomero. Amatooke gasaasaanye mu luguudo nga poliisi y'ebidduka okuva Empigi etuuse mu kifo kino n'esikawo mu mmotoka ezikoze akabenje ne zidda ku bbali okusobozesa abatambuze abalala okukozesa oluguudo. Simon Sekidde yakusakidde Green.